zikusedde zinnabbanguli muzimadiyani nefa zikujjidde bonna bali besabbanga baleetereza owamu n'obubaani nga bagulumiza omukama nga bayimba Yeruzalemu tendereza yakukola Yeruzalemu tendereza Katonda wo 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 Enyweza ebisiba enzigi z'ennyiribuyinza olwaleero tukuza olunaku olw'ekitiibwa ennyo mu Ekereziya era olunaku olw'essanyu olunaku olw'ameeyoleka ga Mukama waffe Yesu Kristo. Obudde obw'amatuuka n'obudde obw'amazaalibwa olwaleero ku lunaku olw'ameeyoleka tutuuka ku ntikko y'okujaguza kubanga omukama gwe tubadde tulindirira omukama atuzaaliddwa olunaku olwaleero atweyoleka kiki kyali ye mwennyini. Olunaku luno tulukuza ng'evvanjiri etulaga abasajja ab'amaggi, abasajja abaava ebuvanjuba ne bajja okusinza kabaka nga bakulembeddwa emunyeenye bwe batyo ne bajja ne basanga omwana azazikiddwa mu manvu ne bamusinza ne bamuwa ebirabo. Mu birabo bino omukama mwatulagira ddala kiki kyali ne bano bennyini ab'amaggi abajja okumulabako abajja ne bamusinza mwennyini omukama mwatwolekera nti ono eyatuzaalirwa nga 25 teyali mwana bwana naye yali Katonda ddala. Nga tukuza olunaku luno evvanjiri etuwa obubonero bungi okwongera okwetegereza Kristo atweyoleka ku lunaku luno. Ab'amaggi nga bajja okulaba Kristo baakulemberwa emunyeenye era bali abasajja abaali bakuguka mu by'okusoma emunyeenye nga bakulembeddwa bwe batyo emunyeenye ne batuuka ewali Kristo. Omukama ng'ayongera okutulaga nti byonna abantu bye bagobereranga nga banoonya Katonda ku budde buno obw'ameeyoleka byonna bitutunuuliza ku Kristo nga bali ab'amaggi emunyeenye bwe yabatuusa ewali Kristo era bwe baatuuka ewali emunyeenye ne bategeerera ddala nti ono ye mwana azaaliddwa, ono ye kabaka. Abasajja bano abasatu nabo nno tebaali basajja busajja naye baali bakabaka nga bwe tubeera n'okujaguza mu bwakabaka obw'enjawulo. Bakabaka ne bava mu nsi ezimu ne bava mu bwakabaka bwabwe okugenda ewali kabaka omulala ne bakabaka bano abasatu bwe batyo bwe bajja ewali Kristo. Bakabaka ne bajja okusinza kabaka. Kitegeeza nti ono kabaka yali azaaliddwa yali abasinga nti kabaka omu n'abakabaka abasatu bwe batindigga olugendo luno lwonna bajje bamugulumize bajje bamusinze. Era bwe batyo nga bakabaka bwe bakola bulijjo ne bamuleetera ebirabo n'ebirabo bye bamuleetedde ebirabo nabyo birina amakulu amakusike. Omukama mu byo ng'ayongera okutulaga nti ddala ono omwana eyazaalibwa Mariya ne Yozefu yali ddala wa ttendo, yali wa kitiibwa. Bamuwa ebirabo bisatu okuli zawabu, okuli akabaani n'emmira. Mu zawabu ono omukama ng'atwoleka nti ye kabaka ddala nga bakabaka bulijjo bwe tumanyi babeera n'ebyobugagga ne Kristo kabaka eyazaalibwa ku 25 tukakasa bulungi nti kabaka ddala. Ate olw'ameeyoleka gano Ekereziya eyongera okututegeka nti ono gwe bawa kabaka mu bulamu bwe bwonna agenda kutulambulira era tukakase nti ddala kabaka. Tujjukire mu budde ng'ali mu maaso ga Piraato n'amubuuza naye ddala oli kabaka? Ebirabo ebyamuweebwa ekyazzawo okukakasa nti kabaka n'addamu ye mwennyini
n'akikakasa mu maaso ga Piraato, naye ddala oli kabaka? Teyakoma okwo. Abasirikale bwe baali bamukutte mu kiro ne bamwambaza omunagiro omumyufu, omunagiro ogw'obwakabaka, ne bamwambaza n'engule ey'amaggwa, bo baakikola mu butamanya, naye ne bayongera okukakasa nga bagamba nti mirembe kabaka w'Abayudaaya. Kabaka ono nno nga kabaka yenna bw'atuula ku Namulondo, ne bamuwanika ku muti ogukyasinza ekitiibwa, omuti gw'omusaalaba. Ye mwennyini mu bigambo bye n'ayongera otukakasa nti obwakabaka bwe si bwa mu nsi muno, nti Namulondo kwatudde si zeezo ezigonda, Namulondo kwatudde si zeezo ffe ze tutunuulira ne tugamba nti nga yakitiibwa, Namulondo eriko ebinyirira, nedda, naye ku musaalaba. Ekirabo ekimuweebwa ekya zaabu ne kyeyoleka mu bulamu bwe, ate naye mwennyini n'ayongera otulaga nti kabaka nga bamutikkidde engule ey'ekitiibwa, ate mu ngeri y'enjawulo ng'ali ku Namulondo ey'omusaalaba, wamu ate ne Namulondo ey'omuggulu ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Paaki. Ekirabo ekyokubiri, Yesu Kristo bamuwa akabaani. Akabaani kano tukakozesa nnyo mu kwegayirira kwaffe, tukakozesa nnyo mu ssaala zaffe. Akabaani kano nga bakamuwadde nga bakakasa bulungi nti ono gwe bawa Katonda, kuba akabaani kakozesebwa mu bitambiro, nga bawadde nti ono Katonda ddala. Era mu kabaani kano Mukama n'ayongera otulaga mu bulamu bwe bwonna olwaleero nga batwolese nti ono Katonda ddala. Kristo agenda otulambulirira mu bulamu bwe bwonna nti ddala Katonda, anti bye tumanyi ku Katonda yabyoleka mu bulamu bwe. Tujjukire Natanayiri eyali agamba Nazaaleeti evaayo kalungi ki? Omukama bwe yamugamba nti Natanayiri, nakulabye dda ng'oli wansi w'omuti. N'agamba kituufu ye ggwe, nti Omukama ayogotulaga nti Omukama amanyi buli kimu. Tujjukire Abafalisaayo nga balowooza mu mitima gyabwe, n'alaba bye balowooza, n'agamba nti Omukama abeera amanyi ebikoleddwa ebitannakolebwa, era bino Kristo n'abyoleka mu bulamu bwe nti ddala yali Katonda. Ate mu ngeri y'enjawulo mu bigambo bye Omukama yennyini, tujjukire ng'agamba Yowaana yamugamba nti ayi Kristo, tulage ku kitaawo. Kristo n'amugamba nti Yowaana, tokimanyi nti alaba nze aba alabye kitange? Kristo yennyini ng'atukakasa nti Katonda ddala. Mu meeyoleka gano akabaani ke bamuwa, naffe katujjukize nti omwana gwe tubadde tujaguza nti azaaliddwa mazima ddala Katonda, era ye ne Katonda bali kimu. Ekirabo ekyokusatu abasajja ab'amaddi kye baawa Mukama waffe Yesu Kristo ye mira. Mira bwe buwoowo obukozesebwa nga basiiga omuntu aba amaze okugenda, Omukama ng'amuyise. Omwana ono yali azaaliddwa, ekirabo kino kimuweebwa ku ffe, ekitegeeza nti obulamu bwe agenda kuweebwayo asiigibwe omuzigo mu kufa kwe, ate ffe tujjemu ekyenjawulo. Era ekirabo kino ne kyongera okuggyayo obulungi ebigambo bya Kristo. Teri oyo ayagala banne kusinga oyo awaayo bulamu bwe, nti omwana ono azaaliddwa mu kirabo kino obuwoowo obusingibwa abagenzi. Atukakasa bulungi nti ye mwetegefu okuwaayo obulamu bwe ku lwaffe, era bw'atyo obulamu bwe yabuwaayo. Naye ng'obulamu bwe okubuwaayo teyabuwaayo kufa bufi, naye ng'agenda okutulaga nti awaayo obulamu bwe ate ffenna asobole okutuyamba okuwangula olumbe, okuwangula okufa, era n'akuwangula mu kuzuukira. Ffenna bwe tutyo abamukkiriza ne tufuna essuubi nti ono gwe tugoberera olaba n'olumbe yaluwangula, naffe ajja lutuwanguza ku lunaku olw'oluvannyuma tuzuukire wamu. Ku lw'ameeyoleka gano nno, Kereziya ffenna bw'ayongera okututunuuliza Omukama Yesu Kristo, abanoonya obuyinza, abanoonya bakabaka, abanoonya ebitiibwa, bannange Kristo ne mujjako maaso, kuba ye kabaka waffe, ate byonna asobola okubituwa.
abanoonya omukwano ogwenkomeredde, abanoonya okwagalwa, abanoonya okununulwa. Era tutunulire Kristo, kubanga Kristo mwetegefu n'okutufiirira, mwetegefu okuwaayo obulamu bwe ffenna atulokole era atuvvuunuse ebitweraliikiriza. N'abo abanoonya Katonda, tuleme munoonyeza walala, tuleme munoonyeza mu bitonde, tuleme munoonyeza mu bintu ebiyita obuyisi, naye tutunulire Kristo, kubanga Katonda ddala, ate bwe tumugoberera tetujja kulema kutuuka eri Paatiri. Essomo eryaleero erisoose lyongera okututunuuliza nti Omukama Yesu Kristo ng'afudde mu bulamu buno n'agenda mu ggulu, tekitegeeza nti ekitangaala kyaggwaawo, tekitegeeza nti Omukama yatulekerera takyali mu nsi, naye Omukama atuteereddewo ekitangaala kye ate kiri mu Yerusaalemu, nga tuyimba n'essomo erisooka nti yimuka Yerusaalemu otangaale. Ekitangaala ky'Omukama kyeyoleka bulungi, anti Yerusaalemu empya ye Ekereziya. Mu Ekereziya eno ekitangaala ky'Omukama kyeyoleka bulungi, okulokola kw'Omukama kweyoleka bulungi, ekisa ky'Omukama kyeyoleka bulungi. Ffenna olwaleero ne tusabibwa nti gwe nange tuyimuke, kubanga ekitangaala ky'Omukama kiri mu ggwe, kiri mu Ekereziya. Bwe tutyo tuyimuke, tuyimuse ekitangaala kino mu nsi yonna, nga tukola ebikolwa ebirungi, nga tukola ebikolwa ebijjudde okwagala, nga tukola ebikolwa ebya Kristo. Bwe tutyo nga tuyima tuyimuka Yerusaalemu, ffe ffennyini abakristu tuyimuke, tuve mu kweraliikirira kwaffe, tuve mu buteeyinza bwaffe, tuddemu buto. Ekitangaala ekyatukwasibwa mu batiisimu tukiyimusize waggulu, nga tulangirira ekigambo kya Katonda mu bikolwa byaffe bwe kiba kyetaagisizza mu bigambo byaffe. Essomo eryokubiri mu ngeri ey'enjawulo lyongera okutulaga nti ono Omukama atweyolekedde ddala mu Yesu Kristo azaalibwa Maliya ne Yozefu. Waffe ffenna tali mu kusosola, waffe ffenna nga tagenda tutunuulira nti ono wa ggwanga lino, tagenda tutunuulira nti ono wa myaka bwe giti, tagenda tutunuulira nti ate ono yakula bw'ati, naye nga ffenna Omukama oyo atwaniriza era atuleetera obulokofu. Ate kino ne kivaayo nnyo mu Ekereziya, anti mu Ekereziya Katolika Omukama atugatta Bannayuganda, Bannakenya, n'agattamu Abamerika, n'agattamu Abajamani, ffenna mu mawanga gaffe, n'atufuula omuntu omu, nti bwe tutuuka okutendereza Omukama ffenna twogera eddoboozi limu, ye Ekereziya, ye Yerusaalemu. Era ekitiibwa ky'Omukama, ekitangaala kya Kristo ne kyeyoleka ne kitangalija mu nsi yonna, nga kiyita muffe ffenna, ewatali kusosola munnamawanga n'omu, ewatali kusosola muntu n'omu, wabula ffenna ababatize nga twoleka ekitangaala ekyo. Yimuka Yerusaalemu, yimuka Ekereziya, yimuka buli mukristu otangaale, anti ekitiibwa ky'Omukama kyeyolese mu ggwe. Omukama abeere nammwe. Yimuka, yimuka, yimuka Yerusaalemu, Yerusaalemu, yimuka otangaale, anti kituse mu ggwe kitangaala, anti kivudde mu ggwe, ekitiibwa ky'Omukama kikino kituse, kisiibuse mu ggwe kikino kituse. Tangaala, tangaala, tangaala oyitimuke, ekitiibwa ky'Omukama kikino kituse, ekitangaala kikino kivaayo. Atenderezebwe Katonda oyo eyakirese.